Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior. Weebale kuba nti weekumira wano subscribinga gwatanaba ate nawe ya subscribinga kugamba nti big up on yourself. Weebale kuba nti okikola mpola mpolo. Naku lwaleero Rema Kogata ne yali achaliwe oba baawe amanyikiddwa nga Edrisa Msuza amasanyu gabata. Rema ne baawe amanyikiddwa nga Edrisa Msuza amasanyu gabata. Nao Rema n'amakula bukyanga omwaka gutandika musical gubadde gumugendera bubyeranga baawe amanyikiddwa nga Edrisa Msuza abadde amukubira wala yali akaba nti yafuna kye bayita YouTube Gold Award Creators Award akogana n'okuba nti ye yali Best Artist of the Year mu High People Music Awards. Kino nno kyatandika okuba nti kyewalikiza Rema ne Rema okuba nti afuna ennyike ku mutima n'abantu okuba nti batandika okuba nti bakonyera Rema ebigambo nga ye music career bwe yafuna banyina okuba nti yafumbirwa. Kino nno tekyamalamu Rema manyi wabula yasigala nga asaba Mukama n'okusigala nga akola ebintu nga bw'alina obikola. Lwabadde lunaku mweno wiiki zina awards 2020 emirundi ogw'omusanvu Rema n'amakula bwatyo ne Bitus Rema n'amakula kulimba lwe olumanyikiddwa nga Gutuja mwe yakonera baawe amanyikiddwa nga Edrisa Msuza nga muyita Semyekozo lwafunye award nga lwerimu ku luyimba olukyasinze okuba nga luwulirizibwa oba Best Song of the Year. Wano nno Rema gabadde masanyu meerere era Rema kata asulenga ali bukunya wabula ne Edrisa Msuza teyaviiridde yawo. Edrisa Msuza yafunye awards almost 4. Best Male Artist of Best Artist of the Year at 2020 Zina Award Festival Edrisa Msuza. Best Afrobeat Song Semyekozo Edrisa Msuza. Best best social media team team Eddie Kenzo okokata na awards azo endalala. So Edrisa Msuza naye yabadde nti yawangula awards. Kino nno kikulaga nti abeba match Msuza bamusulawo Mukama akyali kusaidia n'okuba nti era tekibagana kuba nti bawininga bonna. Wano nno abakulu bano olwabadde nti bafunye awards zino Rema Kogata ne Edrisa Msuza basobodde okuba nti bekubirako akasimu ne baba nti boogera mpola mpola era nga Rema yatuto obuvunanyizibwa n'aba nti ayagaliza oba okukulisa baawe oba yaliko baawe Edrisa Msuza obuwanguzi obw'amaanyi n'amugamba nti the sky is not even the limit but just a point of view. Toyina kuba nti ogwamu maanyi era nze ndi mabegawo buli kyokola kyonna. I'm your number one fan at Daddy Amal Msuza. Ne Kenzo naye namugamba nti bwe nkomawo Uganda njagala tubeere nga tukola kapate because ennyimba zonna ebbiri Semyekozo Kogata ne Gutuja zonna twalinga abeekola naye ate Mukama yatuyamba tugifunyemu ekintu ekyomugaso. So n'olwekyo nawe yogayoga Mama Amal nawe nkomerawo e Kampala just manya nti gera kubeera party after party. Wetogera Msuza nno abadde ali ku ndiri Ivory Coast eyo nga Alsas Mutigomya naye ng'ate yasobodde okuba nti ayogera ne mukyala we Rema n'amakula Best Song of the Year Gutuja featuring B2C. Wano nno bonna B2C ne Rema bonna bafunye award ate nga Best Artist of the Year 2020 Zina Award Festival bamuyita Edrisa Msuza. Edrisa Msuza nno y'omu ku bayimbi abataluzinga nnyo because when it comes to award team ye erondera ddala. Bino n'ebirala byebolina mu episodes zaffe zirako Sikadde Ntambi Jimso Rich Boya Maxudi Junior kuba nti weekumira wano mpola mpola. Subscribe gwatana bati nawe subscribe nga ogamba nti big up on yourself. You can follow us on Facebook Uganda Mukamoli page eri then on Twitter Nkosa Chimso 16 Kogata Facebook Ntambi Jimso atenga osobola okunonyako ne ku TikTok Jimso 16. Bye bye for now.